banna Uganda muswaza nowulira kitine kijja nkikuvevengeraka ndiwa NUP naye what Balamu and Namere what they are doing I support it. Bombo wall bayira wenze nja kusigala ndi bwenti nze siri gulibo nze siri naive nze tebanvuga process by process nze nategera General Museveni how he plays nze togenda kundetera togenda kundya mu political bulingi nze togenda kundetera badikula mu nsongeza amakulu batandiko zanya katemba waabwe nga yebanonya accountability awositukawo I'm not on that level. Oyo kasasiro amanapa but I support Balamu and Namere. What they are doing is right. Katoro bakola. After 40 years bakola. Bakola. Chichawe chipya chibali mu kukola chobadde tomanyi. Chota nalaba kawo. Kankubuuze NTV echadde mu malwaliro ga government emirundi emeka. Era nekola exposure kumbere embi eri mu malwaliro ago. NTV yakakola story mmeka kubakozi abempewo mu local government oba ne mu units za government. NTV yakakola story mmeka. NTV yakakola story mmeka umbere embi eri mu masomero ga government nga n'abaana batula miti. Where is NTV? Ensonga ziri ki ezaggazawo NTV? Era n'okugamba nti reportinga biased news etatene erinnya lya government zali ensonga ki? Abaana abamachinga tu parliament mu 2024 mu December bakwatibwa ne baggulwako emisango era ne basindikibwa eruzira ne baali bakumba lwa buli bwanguzi lwa buli yake. Ani afulumangayo okudefendinga obuli bwenguzi n'obuli yake? Spire, Dr. Spire. Olwaleero muli mukutuwanira Balamu ne Dr. Spire bazzenga bakola omulimu gwe mbadde mubale bolinga mutya. Mbadde mubayita ba imperialists, agents. Ba agent baba imperialists. Tulina obukiiko gwe wowa sente y'omuwi w'omusolo ng'era specifically omulimu gwabo gwabuteebwawo kukola ekiyitibwa oversight. Public institutions. Akakiiko ka Paka Central Committee. Alipota zikafulumya ziriwa. Zateekesebwa mu nkola ani yazituliranga nga zize kufula ya parliament. Paka local government ani atulira alipota ze yakola. Katubuuze olwaleero IGG wa government former IGG Betty Kamya bwe yavaayo nayogera ku lifestyle audit mukama we yamugamba ata lwaki olwaleero ngamba IGG ateekeddwa okukola omulimu gwe tasobola kugukola era nga bamulivula ne bamulemesa okugukola n'ongamba nti ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti auditor general ayina okukola auditing eri government apparatus zonna tasobola kukola mulimu gwe wabula ngambe nti minister akwate timu y'abantu 30 atambula agenda akole inspection ye toli ku ddwaliro lya government etaweza yadde ne miliyoni 10 oba miliyoni 5 aspendinge millions 10 agenda inspecting toilet eyo ongambe nti I support such nze nsange mu dikulo oyo kakati jatambudde yonna kikyaleseeyo budget erinye abasawo omusala gwongezeddwa ongamota ntuli mu ggwanga nga RDC wa mugaso okusinga omusawo wa government nga RDC omusala gwe gukubisawo omusawo wa government emirundi 3 oba ku 2 katulaleero ngambe nti RDC asobola okukola oversight katolo bano bennonda ba auditors bayina mugaso ki ba district level officers DHO bayina migaso ki nze sitambula mu politics wa bling oyo kati system ebadde ebezaawo omusajja emyaka 4 kati mbolwalera agi exposing
era ng'oganye okuzuukuka agenze wali n'abala abaana mulimu bameka abasawo baliwa nga mwebase wabweru n'akomekkereza ng'awaana mwebaze nnyo oyo kasasiro togenda kumunsangamu. I will repeat, bano badiikuula bali mu political bullying. Nakugezaako okusigira kifaananyi nti byonna ebibadde bisobye General Kaguta Museveni musajja abadde afaayo naye wabulira abantu ssekinnemu abadde bakola gaddi b'engalye. Nkiddamu nga temunnaba kuddayo ku ngeri abakozi ba gavumenti baweebwa batya emirimu. Contracts za gavumenti zigabibwa batya. Tuli wano nga contractor bamulobingira contract naye nga sente zigenda okujja atandika okukola omulimu. In fact quote esooka oba afu esooka 70% egenda waba lobbyists kyokka ng'alina okukola kubanga bo bali tebamulinda nti munnaye akasente konna kazze katutemerekereza ffe ze basoose okumuwa okutandika omulimu kwatema kubanga yaguliridde contract eyo. Mwe pale eri bulingi wammwe ogamba otya mwana wa mama muswaza bannayuganda muswaza n'owulira kiri ne kijja ne kikuvevengeraka ndiwa NUP naye wati Balamu and Nammere what they are doing I support it. Bombo wall bayera wenze nja kusigala ndi bwenti nze siri gulibo nze siri naive nze tebanvuga process by process nze nategeera General Museveni how he plays. Nze togenda kundetera togenda kundya mu political bullying. Nze togenda kundetera badiikuula mu nsonga ez'amakulu batandika ozannya katemba waabwe nga bwe banoonya accountability. Awo situukawo. I'm not on that level. Oyo kasasiro I'm a napa but I support Balamu and Nammere. What they are doing is right. Katoro bakola after 40 years bakola bakola kikyawe ekipya kye bali mu kukola kyobadde tomanyi kyotannalabakaawo. Kankubuuze NTV ekyadde mu malwaliro ga gavumenti emirundi emeka era nekola exposure ku mbeera embi eri mu malwaliro ago. NTV yakakola story mmeka ku bakozi ab'empewo mu local government oba ne mu units za government. NTV yakakola story mmeka. NTV yakakola story mmeka umbeera embi eri mu masomero ga government nga n'abaana batuula mu miti. Where's NTV? Ensonga ziri ki ezaggazaawo NTV? Era n'okugamba nti reportinga biased news ettatana erinnya lya gavumenti zaali nsonga ki? Abaana abamaakinga tu parliament mu 2024 mu December bakwatibwa ne baggulwako emisango era ne basindikibwa eruzira naye baali bakumba lwa buli bwanguzi lwa buli yake. Ani yafulumangayo okudefendinga obuli bwenguzi n'obuli yake? Spire, Dr. Spire. Olwaleero muli mu kutuwaanira Balamu ne Dr. Spire bazzenga bakola omulimu gwe mbadde mubale bolinga mutya. Mbadde mubayita ba imperialists, agents. Ba agent baba imperialists. Tulina obukiiko gwe wowa ssente y'omuwi w'omusolo ng'era specifically omulimu gwabo gwabuteebwawo kukola ekiyitibwa oversight. Public institutions. Akakiiko ka Paaka Central Committee. Alipota zikafulumya ziriwa zateekesebwa mu nkola ani yazituliranga nga zize ku fulo ya parliament. Paaka local government ani atulira alipota ze yakola. Katubuuze olwaleero IGG wa government former IGG Betty Kamya bwe yavaayo nayogera ku lifestyle audit mukama we yamugamba ati lwaki olwaleero ngamba IGG ateekeddwa okukola omulimu gwe tasobola kugukola era nga bamulivula ne bamulemesa okugukola. N'ongamba nti
saba balirizi w'ebitabo bya government auditor general aina okola auditing eri government apparatus zonna tasobola kola mulimu gwe wabula ngambe nti minister akwate timu y'abantu 30 atambula agenda kola inspection ye toli ku ddwaliro lya government etaweza yadde ne miliyoni 10 oba miliyoni 5 spending millions 10 agenda inspecting toilet eyo ongambe nti I support such nze nsange mu dikulo oyo